Good morning, ladies. Good morning, sir. As you know, we have only one job vacancy, okay? Yes, sir. Yes, sir. So I'll be interviewing you one at a time, all right? Yes, sir. Who comes first? All right, come first. Amen. Yes. Close the door behind you, please. Mukama kwegedde nsaba ompa omulimu guno kubanga ogenda okulisa maama wange taata wange n'abaana bange kwegedde mukama keekasuwa tesikanagala kasobola okutunda ennyaanya nakaya kwesobola okutunda amanda mukama kwegedde wandinnya bino kasindika mu bbiri nga nyoba munnakati naye mukama katonda omulimu gw'ogwetaaga kwekasuwa kwensibidde mukama ebyange gw'obimanyi wotoli simenya kwemeza kuwangatto mukama nsasira. Wait there, please. Next. Close the door behind you, please. Katonda wange nkwegeredde mukama nyamba kanakalimu mukafunayo mukama katonda wange noonyereza omulimu ebbanga mukama katonda wange naye guno nguguddeko mukama katonda wange nyamba nkufune onomuola mulabe mukama katonda wange atleast asobola okukola obwa house girl ezengalo nzirabe nga zisobola atleast okusiimula n'okubuuza obulungi ayi mukama katonda wange nkwegeredde katonda wange nyamba guno omulimu ngufunayo taata wange katonda wange nkimanyiisa okusabangako kintu kyonna nonyema kimanyira guno omulimu ogenda byonna byonayo mukama mbikulekedde. Both of you wait there for a moment, okay? Okay, sir. Wait there for a moment. Okay, sir. Yes, sir.